SARS muzzukulu wa Katongole Norezet Karungi kuba naffe abobonero ffe tuliwo nate okuwayamu naawe naddala mu biki ebikoze amulega ffe olunaku olwaliro tugenda kutandikirako naddala mu nteekateeka z'ebibuuzo ebifulumiziddwa olunaku olwaliro ebya siniya ey'omukaaga. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza munda mu ggwanga n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni alaze obutali bumativu naddala okubba ebibuuzo okweyongera buli olukya. Ono abituuseeko mu kufulumya ebibuuzo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga ebyakolebwa mu mwaka 2020 mu nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso abayizi abaali okumpi mu 796 bano nno baakoppa ebibuuzo era abakumpi bano baagwa katobe nate nga bitambudde. Ebyavudde mu bibuuzo ebya haya oba siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2020 bifulumiziddwa leero Minisita ow'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni Nakasero, wabula nga abayizi 796 baagudde nga bazinze emipiira. Ebibuuzo bino byatuulibwa wakati w'ennaku z'omwezi 12 April okutuuka nga 3 May 2021 era abayizi abeewandiisa basaliseeko boogeraageranya mu 2019 nga n'abakulu bagamba okuggalwa kw'amasomero olwa COVID-19 kyazibuwaliza abayizi okwewandiisa. Ssaabawandiisi wa UNEB Daniel Nokrach Odong ku mulundi ogusookedde ddala ayanjulidde eggwanga abayizi abaliko obulemu abakoze obulungi okuli Eraju Daniel eyafunye AAA ne Akantambira Shifra afunye BBB era bonna bali mu ttuluba lino bali 208 boogeraageranya 225 mu mwaka gwa 2019. Performance of our disadvantaged candidates, so we pick the best candidate in the 4 categories which are most disadvantaged. The best blind candidate is Elijah Daniel from Iganga Senior Secondary School, who scored a perfect AAA in history, Christian religious education, and literature in English respectively, and obtained subsidiary passes in general paper and computer studies. This one has the maximum points of 20. The best dyslexic candidate is Akatambira Sifra from Bweranyanji Girls School, who has a BBB. Ayongeddeko nti abayizi ku mulundi guno ebimu babikutte bukusu ekyabawaliriza okuddamu ebibuuzo ebyetaaga obwoleke mu ngeri etatuukanye. Candidates who performed poorly showed inability to follow instructions and procedures during the practical examinations. They also showed failure to accurately record data or even make meaning of any of the data that they had recorded. They had difficulty in writing correct chemical symbols and balanced equations in chemistry. Whereas the skill of dissection is essential in biology, Honorable Minister, many candidates did not carry out this task on the specimens provided as required by the questions, but proceeded to make crammed drawings that they had crammed from textbooks. Abayizi emitwalo 683 bafunye waakiri principal 2 era basobola okwegatta ku university abeeyongeddeko 2029 ku baali mu 2019. Minisita John Chrysostom Muyingo omubeezi ow'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu agamba nti okusuubira nti abayizi abalenzi bakola bulungi okusinga abawala okuviira ddala awaka kikyamu. There is a common misconception or belief that females are less able to do sciences compared to males. This is very wrong, Mama, because I've taught ladies, girls who have performed even much better than boys. By the time the children enter kindergarten, some parents expect girls to do better at verbal tasks and the boys to do better at mathematics, just in nursery school. This is also a misconception which we must fight, Mama. Minisita Janet Kataha Museveni ow'ebyenjigiriza n'emizannyo ayiseyise mu mwaka nga bwe gubadde ogw'ebibuuzo n'asiima UNEB abakoledde mu kiseera ekizibu. There are indeed challenges within our education system that can only be addressed as the quality of our teachers improve. I have shared experiences and examples with my technical people of schools
that are doing much better because they have invested in the quality of their teachers. In quality, I'm not referring to just attainment of further academic qualifications, but the training of the head, the heart, and hands, as I have said many times before. Therefore, as a sector, we're doing everything possible to develop strategic partnerships with entities that are reputable enough to help us with the training and sharpening the training of our teachers. I congratulate those who have performed well in this examination. Minister Janet Museveni yebazizza bannabyamizannyo ababadde mu mpaka za Olympics mu kibuga Tokyo ekya Japan abawanise Uganda mu bbanga okutuuka okukwata ekifo ekyokubiri mu Africa mu mizannyo gino n'emidaali ena omugatte. As well as those that lifted our national flag high at the recently concluded 2020 Tokyo Olympic Games. Therefore, for me, I must say I'm very happy. And I am thankful to God. Wabula yennyamidde olw'okubba ebibuuzo okweyongedde mu myaka 3 egy'omuddiringanwa nga kuviira ddala ku bibuuzo ebya P7 ebya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga n'alabula abazadde abafumbiza abaana abandi badde mu masomero. For this sustained tightening of the knots to rid our system of such shameful vices. And here we are. Robert Kalema, Salt TV, Omunyo.